Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga kyotulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala okusooka okubabuuzaako abakyatambudde naffe New Week n'amawulire ge njagala okubanga nkuwa. Omusajja oyo gwolaba mu kifaananyi bamuyita Honorable Theodore Ssekikubo akiikirira Rwemiyaga constituency mu Parliament era amaze ebbanga ng'akiikirira constituency eyo. Ennaku zino zonna abadde agugulana ne sipiika Anita Amongo ku nsonga ez'obuli bw'enguzi era ye mubaka nkuleetedde n'ebigambo byayogedde ku nsonga era zino zennyini ez'enguzi oluvannyuma lwa sipiika Anita Amongo okumuteekako sanctions ne banne bali nga bwe tuzze nga tubikuwa nkakasa obimanyi bulungi byonna ebyo ne weesi binnyonnyola obimanyi. Kakati ababaka naddala bali mu NRM ennamba esinga baganye okubanga bateeka ensonga eno ku mmeeza, baganye okubeera nti bajogerako. Leader of opposition yagireeta naye ate abamu ne baagala ogivuvuba, sipiika takkiriza bajogereko, ayagala okubanga abibuzaabuza babiveeko. Naye Theodore Ssekikubo alabika nga ye amufuukidde ekizibu, amugamba nnyabo togenda tujja ku nsonga, tojja kutujja ku nsonga, bakutaddeko sanctions. Eggwanga lyaffe tiina ekifaananyi kyebalitadeko, so tetugenda kukkiriza tubeere ng'ensonga eyo tugireka egende bugenzi bwetyo. Kakati Ssekikubo alina ebigambo byannyonnyodde. Jjukira navuddeyo olunaku lwajjo ne nkunnyonnyola nti sipiika Anita Amongo bamutaddeko sanctions newankubadde bavuddeyo bo nga bagamba mbu sipiika tebamuvunaanangako mu kkooti lwa buli bwanguzi. Naye nange ne nkujjukiza nti sipiika ali untouchable, ye impunity Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayogerako. Jjukira abasajja abo abazungu bagoberera, bakola research, banoonyereza omuntu, bamukolako investigation nga tebannakola decision eyo esembayo. Bakimanyi bulungi nnyo nti Speaker Anita Amongo alina account number mu banks ez'enjawulo mu ggwanga erya United Kingdom. Era amawulire gafulumye olunaku lwajjo nga galaga nti banks set to freeze accounts, nga kiraga nti Speaker Anita Amongo bw'abanga abadde alina account mu banka emu oba banka ezimu mu ggwanga erya United Kingdom, essaawa yonna akaunti ze zigenda kubanga bazifreezinga. Kyekiri kye baataddeko nti asset, freeze of asset, nti bwabaayo n'ebyobugagga bagenda kubifreezinga. Newankubadde nga wano mugamba nti ye yadde alaga tebimukutteeko nnyo lwansonga talinayo bya bugagga, era n'ekintu kino n'akidivertinga ng'akizza ku tteeka ly'ebisiyaga lye yakkiriza liyite, naye ng'ate abasajja bali bagoberera ensonga. Jjukira IGG Inspector General of Government yavaayo n'ategeeza nti abali b'enguzi mu ggwanga Uganda beekweka mu mugongo gwa Museveni, nti era tolina kyoyinza mumukolako ne bw'onaamunoonyereza n'okizuula nti yeyalidde enguzi oba yeyabbye amabaati oba ekintu kyonna tojja kumusobola, kubanga akulembera eggwanga yaba abayinako obuvunaanyizibwa. Era n'ategeeza nti mmwe tolina kyosobola kukola ne wemba nga nze IGG nennoonyereza nenkizuula nti ddala omuntu ono yalidde enguzi, tosobola kubeera ng'olina omusango gw'osobola okumuvunaana. So kati abasajja abazungu bakimanyi nti Speaker Anita Amongo ali omu ku abo abantu abatagambibwako abalina impunity of the highest order, nti ne waba azuuliddwa mu buzzi bw'omusango nga mu mabaati g'Ekkalamojja teri kkooti mu Uganda egenda kubeera ng'emuvunaana. Kati abasajja bali bo ne bagala kati ffe tujja kukusako kakwakkulizo, tokkirizibwa kuddamu kulinnya mu Bungereza n'amawanga amalala agakunukkiriza mu 50 agali mu luso olumu ne Bungereza. Ate jjukira ne bannayuganda abasangibwa mu mawanga ago bavuddeyo nga beekalakaasa ku Speaker Anita Amongo. Nga olaba ebipande ebyo kuliko Mathias Mpuuga, kuliko Robin Nabbanja n'ebintu ebirala ebikolobero bye bazze bakola oba ebintu bye bazze batambuliramu. Nga omanyi nti Nabbanja yayogera ku nsonga ya Kibalama, ye tannakwatibwako mbuli bwanguzi newankubadde nga naye ku lisiti y'amabaati yaliko, naye yaliko omu ku abo abataalabika nnyo okubeera nti baakola ekyamaanyi nga Anita Amongo, Maria Gole Kitutu ne Agnes Nandutu. Kati amawulire gano genkuwa, omusajja amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo akazito kaataddewo mu Parliament agamba n'ensonga tetulina kugireka egende bwetyo, tulina okutebolinga. Era Parliament erina okubeera nga ekubaganya ebirowoozo ku nsonga z'obuli bw'enguzi obususse mu Parliament. Jjukira nga bwe nkugambye nti sipiika y'ono omusajja gwe yavumako lumu n'amugamba gwe oyogera nonsense, era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo mu Parliament nga Ssekikubo agezaako mukakasa nti ono gwe njogera si nonsense. Bannayuganda baatusindika wano nga batulinamu essuubi era nga ffe tulina obbateeseza bye bandyagadde okuba nga bawulira. So kati bw'ogamba nti njogera nonsense olw'okuba njogedde ku buli bw'enguzi, ate nga gwe ovunaanibwa okubeera omu ku bantu abali b'enguzi wano mu ggwanga Uganda,
tojja kugamba nti byenjogera nonsense. Kati olwaleero oluvannyuma lwa sanctions zino bannamawulire ab'enjawulo basisinkanye ennaku nga bbiri eziyise. Lwali olunaku lwajjo basisinkanye Theodore Sekikubo nga bamubuuza ku nsonga ezigenda mu maaso naddala sanctions ezateereddwa ku bantu bali abasatu, era ayina ebigambo byayogedde byenjagala okuba nga nkuwa, wabula nga sinaba kuba nga mbikuwa gwatanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Lunaku lwa Monday naku z'omwezi 6 mwezi gwa 5 omwaka 2024 bwe tulutandise. Ngenda kubanga nkuwa byonna, wabula nja kukusaba ekintu kimu, atana subscribe nga kikole nawe yamala okusubscribe nga genda mu comment section teekamu obubaka ate tubeere nga tutambula ffenna. As a country, we are equally facing a challenge where it is unprecedented in the history of the country that number 3 in order of precedence, the Speaker, is seeing the sanctions imposed upon the Speaker of Parliament. It is not the Speaker, but it is the entire Parliament who don't move in these circumstances. And I think it's time that we address the issue of corruption. Of course, there are other underlying factors like the Anti-Homosexuality Act that was passed by Parliament. On that, together we stand with the Speaker. And we are ready if we are also to resumption. But then the second leg and the important is the question of corruption. The President cannot tell the IGG to go slow on the corrupt because once they are pressed hard that they will siphon the ill-gotten wealth of other countries. But which other countries? Now UK is imposing sanctions on the Speaker. It means that even other corrupt will face the same fate. They will smuggle, they will take out the money, they will siphon it to other countries. But once sanctions are imposed, all that money will be lost. But as a country, why don't we address the question of corruption? It is so stressing. As a country, we can't walk with our heads high. It's very important now we either address the issue of corruption ourselves or we allow other foreigners to come and dictate us how to handle the corruption. One trying moment was when cabinet ministers are on trial in court, but at the same time they continue attending cabinet as if it is normal. So to all that, we call upon the Christian Orthodox believers to be strong, to be steadfast, to pray for the country, and also call on our religious leaders. The religious leaders must not let this country down. You preach to those who are well, but you must also preach for those who are down. This country cannot be resigned to the fate of the corrupt. This country cannot be resigned to the fate of maladministration, poor service delivery, poor health services. All those must be addressed. And we call upon all our religious leaders, the Muslims, that this is a combined effort. We preach for the good and for the bad. And I think it's time we use this Easter, the resurrection of Jesus, strengthen our resilience and our zeal, stand up to be counted. Issues of corruption, those are personal processes that can't be shared by the rest of the country, by the rest of the MPs. And we never sat, we never agreed that we go the corrupt way. We have issues about the service awards within Parliament, which we condemn as corrupt. But we have never had opportunity to debate.